Kadama TV abaye tugenda kwogera ku mbeera bakadaama gye bayitamu. Mukimanyi ebintu bingi nnyo ebigenda mu bulamu bw'abakadaama, basekadaama, bankuba kyeyo nga story nga zino abantu ababadde bakola omulimu guno okumala ebbanga n'ebbanga ettono omuntu ayinza okufunamu experience ate eyinza n'okwenkana n'omuntu abadde ng'akola mu kiyumba kino ebbanga keddene. Kisinziira omuntu engeri gye bakuyisizaamu, maka ki g'otuukiddemu, bafaanana atya, bakkiririza mu ki. Ngenda kuwa kadaama ono akunnyonnyole engeri ye ebintu gye yabirabamu ne kaakati gy'akyabiraba n'engeri gy'ayinza okulabulamu kadaama oyo atatuukanga mu mbeera eno gy'ayitamu oba gye yayitamu okusobola okubeera ng'ogyewala oba bw'ogituukamu obeere nga oyina engeri gy'osobola okubeera nga ogivvuunukamu. So njagala oyige mu mboozi eno, wuliriza naye yigamu, ggyamu ebintu by'olaba nga bijja kukugasa. Hello, oli Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu Kadama TV nkulamusizaako mukwano gyebaliko gyonna gy'okwasaganya. Kakati mukwano, olwaleero nzize kwogera ku nsonga nga 3. Ng'ensonga esookera ddala kansooke njogere ku contract eno. Bannange tusayininga contract eno tetugaanye ebeera ya myaka 2. Fayini contract zino ebiseera ebisinga tuzisayininga tuli ku kampani kwennyini, kampani ezigenda okutuleeta. Contract n'ogisomamu, n'omala okugisomamu ne bagamba kola ki? Sayininga. Ekyokubiri, mulimu bannaffe abamu nga tasobola kusoma contract eyo kugitegeera n'asayininga kyasayininze just nga ye alabyeko akantu for 2 years naye ng'ebirimu byonna tabikoze ki? Tabitegedde. N'akwata peni n'akola ki? N'asayininga. Kati nze kye nandisabye ku contract zino ze tusayininga, nze mbadde ngamba oba amagezi gempa companies nti companies zino zandibadde ziddira nti contract eyo bw'ebanga ezze abaana bennyini company begenda okuleeta basome contract bw'ebeera mu luzungu bagizze ne mu luganda omwana asayininga nga kyasayininga akola ki? Akitegeera nti kino kyenkoze ki? Kyensayininze. Kubanga sometimes tusayininga contract ezo n'otuuka mu nnyumba nga wallahi buli kimu kipya ku ki? Kipya ku ggwe. Nga just walabako kali akagamba akaali kagamba for 2 years oluusi tewakalaba nakkalaba noli n'okola ki? N'osayininga olw'embeera eyali ekola ki? Olw'embeera eyali ekunyigiriza e Uganda n'osayininga ekipapula ky'otakoze ki? Ky'otategedde. N'otuuka eno ng'emirimu gye bagamba si gy'oli supposed okukola ki? Si gy'oli supposed okukola. Bakugamba okoze emmotoka ku contract teyaliiko. Bagamba okukola kino tekyaliko ku contract. Nga kwaliko ebintu birala nnyo. Nze kye ŋŋamba mu ekyo kampani zino ezituleeta bandibadde basomera abaana contract ne bagisoma mu luzungu ne bagizza ne mu luganda omwana lwakola ki? Lwategeera. N'asayininga ekipapula kyasayininze ng'akoze ki? Ng'akiteegedde. Ensonga ey'okubiri ku contract eno. Kye nandibadde nsaba contract zino bandizigye ku myaka 2. Bannange emyaka 2 minene. Mr. Kadaama emyaka 2 minene ate gimenya. Kuba bw'oba osayininga contract eyo bagamba bakuwa emyezi 6 okubeeramu eyo ennyumba okonfaminga nti onaasobola okubeera n'abo abantu batojja kusobola. Oluusi n'omalako emyezi 6 n'okuba n'essimu bakukyuse ku woofiisi mu butuufu ne bagaana okukyusa. Kuba nze kino ekintu bakinkoze kuba bakinkolako ennyumba eno yennyini gye nkolamu. Nze najja wano Mr. Kadaama embeera gye nasanga mu maka gano yali nkakali nnyo ne ngamba kaŋŋume emyezi 6 gisobole okukola ki? Gisobole okuggwako. Bwe nakubira ab'oku woofiisi bangamba nnina ekyejo. Naye ng'ate si gwe gusoose okukolera mu Buwalabu. Kuba Buwalabu naakagikoleramu emyaka 6. Dubai nakolayo 2, Oman 2, Nawan 2. Naye embeera gye nasanga mu gano amaka yansikiriza okuba nga nkyusa ennyumba ekintu kye baagaana ku woofiisi. Ne neekubira omulanga ku woofiisi ne kigaana ne ngamba kankole ki? Kaŋŋume makazi. Okiwulira. Nze kye nandibadde nsaba Mr. Kadaama contract eno eve ku myaka 2. Omwana asayininga at least nawe giba myezi 6. Tumanye nti n'okolera emyezi 6 ogenda kuddamu sayininga contract endala ya myezi 6. Kitegeeza nti omwana bw'alemererwa aba asobola okukola ki? Aba asobola okudda ewaka mwegi emyezi 6. Oba bw'alemererwa aba asobola okukola ki?
aba asobola okukyusa ennyumba nadda mu nnyumba mu nnyumba endala naye nga contract baali gizigye ku myaka 2 ne bagizza ku myezi 6 ekinene ennyo yandibadde ku myezi 6 sinakindi n'emyezi 3 nomanya nti amaka gendimu ngenda gakolera emyezi 3 kwendaba nga beeyisa bubi nga nkola ki nga nkyusa ennyumba oba embeera bw'ebanga ennemeredde nga nkola ki nga nzira ewaka naye kino eky'emyaka 2 kibanga omuntu wakufoosinze first of all bano abantu batulangira ssente ze batutaddemu nolowooza nti akutaddemu ekizimbe kirambo ekye Uganda kiwulira naye ng'ate woba otudde obulungi n'obalirira nga ssente zakutaddemu bw'obanga oli focus nga ssente zakutaddemu bw'obanga tozisindika Uganda ng'obukuŋŋaanya mpolampola ekinene ennyo giyinza okuba emyezi ng'ena gy'aba akutaddemu ku musaala gwo giyinza obba emyezi ng'emeka emyezi ng'ena kiwulira mukwano so kati nze kye nandisabye contract eno mu butuufu yandibadde ya myezi 6 omwana n'asayininga emyezi 6 mu kifo ky'emyaka 2 kubanga egyo emyezi 6 omwana akibala n'agamba owaayi kankunganye obusente buno obw'emyezi 6 nzire ewaka ntetenkanye naye emyaka 2 banaye gitumenya emyaka 2 gitumenya emyaka 2 gitumenya Mr. Kadaama ne bakutulugunya n'akutulugunya ng'akimanyi tolina wogenda kuwaaba n'akutulugunya ng'okimanyi tolina kyogenda kukola kuba sometimes tutuuka ne ku woofiisi eno gye batutuusa n'obasaba kontakiti yaabwe ne bagikuma n'ogenda kiwalazima mu nnyumba lala Mr. Kadaama kye nandiyogeddeko ekyokulala nti bwe tuba nga tujja eno bannange balekerawo tujjako amasimu gaffe kuba sometimes obulwa bw'okonekitinga ne famire yo ng'essimu baagikuggyako otuuka ku woofiisi ne bakubuuza oyina essimu bw'ogamba nti ye ne bagikuggyako essimu ye bagikuddiza oluvannyuma lw'omwaka omulamba naye nga mu mwaka ogwo omulamba wakawulirizaako abeewammwe ndowooza emirundi nga2 oba emirundi 3 mu mwaka nze kyensaba essimu zaffe bazitulekere batulekere amasimu gaffe kuba amasimu gaffe bwe tutuuka eno giba mikwano gyaffe bebaba bafuuse bazadde baffe buli omuntu ono waakunyiiza ati sinoga kampulirizeeko kuweewa kuba kankubireko ku maama kasimu oba kankubireko ku muganda wange akasimu omutima gulina enkakkana gye gukakkanamu naye Mr. Kadaama abantu bano abaana bano abazze betta n'owulira nti omwana yavudde ku kizimbe n'agwa n'owulira nti omwana yeetuze n'owulira nti omwana yakoze kino n'afa kiva ku stress ze tufuna mu bana abantu olw'ensonga nti obeerawo nga toyina muntu gwosobola kontakitinga naye essimu togirina baagikuggyako kwegamba naakunyiga n'ava mu kunyiga n'adda mu kukunyiga olw'ensonga toyina kontakiti nemu gy'ogenda kukola ki gy'ogenda kontakitinga okiwulira kati stress neekunyiga jjukira ne stress nazo zisobola okukola ki zisobola okuleetera infection yonna okwekanga nga obulamu obuluuzinze nze kyensaba mu mbeera eyo n'amasimu gaffe baalimadde bakola ki bandibadde bagatulekera ne tubeera n'amasimu gaffe ne tukola naye nga amasimu gaffe tukola ki tugalina ne batagatugyako ekyo nakyo kyeyongera okukola ki okutunyigiriza okiwulira ekyokulala Clorox ono gwe tukozesa banaye Clorox ono w'amaanyi olaba just omuyiwa bweyi ku gundi ku teyiro bwoti teyiro ebadde eya for example tugeze ebadde eya yellow neefuukirawo white yonna neefuuka okwata bukwasi lugoye nga lubadde lwa black n'oddira n'oluyiwamu Clorox ne lufuuka lwa white Clorox z'abana abantu z'amaanyi vuba ku Clorox we waffe ow'e Uganda talina maanyi gaamu omuyiwa buyiyi bwoti mu kagundi k'ogenda okwozesa ebintu sawundi eno ey'okuwunya nejja yonna omukka gwonna ne gukola ki ne gukugweramu ate nga bano abantu baba baagala omukozese everyday kuba Clorox booba bakitwala nga gye simanyi na kumanya buli kimu oba olina okuyiwamu Clorox ng'olongoosa buli kimu oba olina okuyiwamu Clorox ng'olongoosa kyova olaba taggwaawo takalira era nze abaana abasinga obungi kyembagamba Clorox yena bwe bamuleeta sumulula ekitundu kiyiwe nga bosi takulaba ojjuzeewo amazzi awo ojja kuba okoze ki omukakkanyiza obusungu
waliwo n'ebikemika ebirala bye tukozesa mu butuufu nga okisikawo ti n'owulira ng'omukka gukugwereddemu n'owulira ng'emirembe gikuweddemu oba oluusi oli mu kinaabiro okirongoosa emirembe ne gikugwako mpaka lw'oggulawo oluggi n'ofuna ku mpewo n'ossa ekikoono ogamba ng'ekiziiro obadde ogenda kufiira muli okiwulira mukwano mu mbeera eyo kino kyennyini ekiiso kye batukuba ekyo kiringa ekindi tetumanyi ddagala kiri batukuba bw'ogamba nti oluusi batukuba kemika enfu mu butuufu siyinza kuwakana ba sometimes eyo empiso abaana ebaleetera kamunguluze eyo empiso omwana neemuleetera okubeera ng'alumizibwa omutwe buli ddakiika okubeera ng'akanuka buli ddakiika emuleetera okugyamu akazoole tetumanyi ddagala ki lye batukola ki lye batukuba kuba ate bo bannaffe abakola wabweru abalenzi abakola wabweru babuuza nogamba naye mwoyo muba muze balina empiso gye babakuba olinagamba nedda nze sikiwuliranga nakera nkiwuliramu mmwe bwe balina empiso gye babakuba kati twebuuza eyo empiso gyaki gye babeera batukuba eryo eddagala liba lyaki lye batukuba kye kintu kyensinga okukola ki okwebuuza okiwulira mukwano so nga mu mbeera eyo ensonga endala gyensimbyayo bannange bannaffe batandise okufa tulumirirwe ku famire z'abantu baffe tulumirirwe ku famire z'abannaffe abazadde abo bali mu maziga essaawa zino bannaye gavumenti yaffe teri muntu ku nsi eno gwe bagenda kubajjamu mbaawo ffenna tugenda wabula ssaawa yeekola ki yeetwawula n'olunaku bye bitwawula naye nga ffenna tugenda teri gwe bagenda kubajjamu mbaawo gavumenti mwandibadde n'ekisa ne muggula ekisaawe ne tutandika okukomawo ewaka ffe twakkiriza temugenda tugulira tiketi ekyo twakikkiriza tujja kulwana nga bwe kisoboka tujja kukwasiza wamu ne famire zaffe nga bwe kisoboka twegulire tiketi tukole ki tudde ewaka naye tubasaba mute ekisaawe tudde ewaka twakkiriza nti n'ebino bye mwatugamba oburegisitalinga kituuza tukikkiriza nti mwakifuula kituuza kuba tosobola kungamba nti muregisitalinge mu mwezi gumu jasiti omwezi gumu bwe guti n'oleetamu jasiti abantu 100 bokka ebifo bingi bye mulina okututeekamu e Uganda awo oba bye musobola okututeekamu abaana tebakyasoma amasomero mayitirivu abaana tebakyasoma ekisaawe ky'ennambole weekiri temuli mipiira gizannyirwamu neddala gavumenti lwaki mulinda amaziga okuyiika n'omusaayi okutuuka okuyiika abaana beekyaye mujjukire vidiyo omuwala gye yakola n'agamba nti nze mpulira nga nnina ekintu ekintuma neekola ekintu banaye tukooye twekyaye omuntu ono akola ekintu n'owulira nga weekyaye n'ogamba naye kati nkole ki mu butuufu n'olumirirwa famire n'ogamba nedda kyengenda okukola tekiriimu nsa gavumenti mutuyambe muggule ebisaawe gavumenti yaffe muggule ebisaawe mutuyambe muggule ebisaawe tukomewo ewaka tudde ewaka twajja ebuwalabu tetwajja nti tuzzeeyo mirembe tetwajja nti tuzze kukyala tetwajja nti tuzze kubeera eno completely wabula twajja ku lw'ensonga nti e Uganda tewaali mirimu twajja ku lw'ensonga nti e Uganda twali tetuyita mu mbeera nnungi twajja ku lw'ensonga nti twali tuzze tunoonyeeko entandikwa gye tusobola okutandikirako singa tuba tukomyewo wa e Uganda so singa e Uganda waaliyo emirimu nga mu butuufu emirimu weegiri ng'omwana asoma n'amaliriza asomye obusawo ng'akimanyi asomye obusawo agenda mu ddwaliro bamuwe omulimu naye Uganda byafuuka mwana waani osoma n'ebifuuka mwana waani nze natwalako ebbaluwa y'obusomesa mu woofiisi emu wawayi ne omusajja yaŋŋamba sooka okole ekintu eki gyemu sikaati n'empale tyoke nkuwa omulimu imagine mu nsi yaffe byebyo ebimu ku bitusindiikiriza tujje ebuwalabu tubeeko ne kyetufuna naate ne tutuuka ng'embeera yakutyomuzibwa embeera yakunyigirizibwa gavumenti tutuuse mu kaseera akakazigizigi wano mwabadde muzunza simanya zi yellow card mwakikoledde just within 1 week
ng'ebyalo byonna mumaze obbitabaala era mwatusuubiza okujja mu tusomero fayiro ezavudde mu byalo emitwalo n'emitwalo gy'abantu naye just kino ekintu kyokka kyokka kibalemye okufaako kibalemye okukola ddala ssente zaffe ez'obululu bw'omusolo muziteeka luddawa kitegeeza essanyu lyammwe mugenda kunyumirwa emirambo gyaffe egikomawo Uganda yerigenda obba essanyu lyammwe bwe bugenda obba obuwanguzi bwammwe muwulira muli mutima kye mwagala gavumenti mutuyambe mute ebisaawe mutuyambe mugulewo ebisaawe kuba abaana bagenda kufa buli ddakiika gavumenti mutuyambe mugule ebisaawe tudde ewaka naye bwe mutaakola ekyo bananga abaana bagenda kufa emirambo gy'abaana gigenda kuyiika nga simanyi oba n'ogwange mwe gugenda okubeera kuba simanyi ddi abna lwalintwala sirumanyi yasinga okugereka naye gavumenti mwandituyambye ne muta ebisaawe ne tukomawo ewaka abaana bangi balwadde eno kebeere panada emu bwetyo okugikuwa oba wamukisa eno teri kulwala teri kukoowa teri kufiirwa olwala n'osaba panada emu bweti nekufuukira panado n'ogamba oba nziziza musango ogw'okusaba panado olwala n'obagamba ne mutwale mu ddwaliro ne bagaana gavumenti mwandituyambye ne muggula ebisaawe ne tukomawo ewaka mutuyambe buyambi muggule ekisaawe kibeere open tudde ewaka n'ebino bye mwagamba musimanya muligyesanga simanya tetutulya kuno naye tuligwayo ddi mwaka gujja lwaki temutuleka ne tukomawo ewaka ne mutulindira ku airport gani okutulumya obulumya n'okuba nga mutukuluusanya banange mute ekisaawe tudde ewaka Rolex ezo Mr. Kadaama ekituufu tetulina bwe tusobola kugamba nti bazireke kubanga bo bazikozesa kati kitwaye nti eringa culture nti ekintu kye basinga okukola ki okozesa okulongoosa ebintu byabwe naye ffe ffennyini tulina okukola ki okwefaako ffe nga ffe ne twefaako ekirala ekisinga okunafuya emitima gyaffe tetwamanyirwa kuboggolerwa naye bano abantu nabw'aba nga anyumya aba aboggola ne bw'aba ayogera bulungi aba aboggola kati tomanyi oba anyumya oba ayomba byonna tobitegeera sometimes n'akuboggolera ng'oli ku sinki n'ojula omutwe guwunzika bwoti mu sinki ne weekanga kireetera omutima okukola ki okufuna infection yonna kuba omutima obeera wawamuka oluusi weebaka n'okwebaka n'owawamuka wekka ng'oliranga gwe bayita naye nga tewali n'omu abadde akola ki teri n'omu abadde akuyita wabula saawundi y'oli nga ekusaawundingira mu matu ne mu bwongo okwekanga ng'ofunye infection kiwulira mukwano ekintu ekirala kyenyinza okwogerako Mr. Kadaama kyekya gavumenti yaffe mukkirize nti emirambo gy'abaana gitandise kuba nange simanyi ddi lwendifa Mukama Katonda yasinga okumanya nyinza okuba nga ndi wano njogera enkya ne bakola ki ne bambika abaana bakooye abaana beetamiddwa abaana beekyaye tunyigirizibbwa ekimala abatutulugunyizza ekimala essaawa zino omwana agamba nti at least singa baggulawo ekisaawe nenkola ki nenzira ewaka Mr. Kadaama bwe tuba tujja eno batutwala mu ddwaliro tuva e Uganda nga batukozeeko medical ne tujja eno ne baddamu ne bakola medical okiwulira naye oluvannyuma lw'okukola medical eyo tubeera e Uganda teri mpiso n'emu gye bakkuba nti yino bamaze okukola medical kyokka bwe tutuuka eno bamala okuggyako omusaayi ne babaako empiso gye bakkuba empiso eyo tetumanyi kiki kyebeeramu era tetumanyi nsonga lwaki bagitukuba kuba twandigambye nti ya yellow fever tuva e Uganda nga batugemye yellow fever okiwulira mukwano otuuka eno ne bakkuba ekiyiso kiringa kyante nze nkubuulira mazima bakinkuba musiwa omukono n'essaawa guno gukyannuma kuba sisobola gugolola bwenti era buli kyenkola nkikola nguwese bwenti nensobola okuba nga nsobola okukola emirimu naye bwe ngugolola bwenti nze nalowooza oba gwamenyeka naye tegwamenyeka bwe ngugolola bwenti gunnuma
Gunnumira musibwa wali wennyini we baakola ki we baafumita empiso simanyi oba buzibu oba omusibwa gwafuna obuzibu oba obuzibu bwava ku ki simanyi naye ng'omukono gunnuma ebyaddala kuba bosi namugamba ne mugamba banzidwaliro atleast bateeke masikaani ndabe ki ekinsumbuwa kuba nalowooza nti kigenda kumala ebbanga kikole kigende lwayiti nayo emyaka ebiri giweddeko n'omukono sisobola gugolola kati simanyi oba guliddamu ne gwegolola oba gugenda sigalirayo ddala nga gwewese kuba gwo gunnuma byebimu ku binjagaza okudda e Uganda ngende ndabe eddala omukono gw'abaaki atleast bateekemu ekyuma kigugolole guyunge oba omusibwa guli gukole ki gusobole okukola ki okuyunga kuba omukono gwo gunnuma ebyaddala era nkola nguwese sisobola gugula bwe ngugolola bulumi bwennyini n'amaziga ne gayitamu kiwulira mukwano